watali yadde okuwannanya yadde okulonzalonza otherwise gwe yakatwegattako ogugo gwa kusharinga ogwange gwa kukunamya omumpembe yowiika guta mu 7 ogugo gwa kunnyambako okuntambulizaako obubaka butuuke ku buli munnayuganda ekimala kimala tukooyo okusaba kyekiseera tuweewe tukooyo okusaba kyekiseera tuweewe embeera ya free gundi eya gundi ayimbulwe where is gundi kyekiseera ffe tugyemalirawo ffeffe nnyini ekimala kimala kubanga omusajja tagenda kuwambanga ng'ono n'oli tagenda kuyisanga nga ono n'oli ffe tubeere mu mboozi za free gundi enkyaka era atuwe gundi oyo gwe tumusabye awambe bataano essaawa eno eggwanga lyonna liri mu kusaba Dr. Kizza Besigye ayimbulwe naye mu kusaba Dr. Kizza Besigye ayimbulwe ye eyamuwambye appetite ye ey'okuwamba yaweddewo tuli mu kusaba chairman Nyanzi ayimbulwe ne chairman Nyanzi bw'anaayimbulwa ono appetite ye ey'okuwamba enaaba eweddewo kubanga Yoweri Kaguta Museveni atwala omu akuwa omu n'atwala 10 twali wano mu mboozi z'abannaffe oba mu mbeera y'abannaffe abasibe ba National Unity Platform bamaama Olivia Lutaya Basanya Muaidin n'abalala ne batuwaako abamu kakati ate tulina omufu omupya mu nnyumba olumbe gwe lwatutte lwennyini olwatulaga nti lwatuddiza bali essaawa eno kakati tubanja Dr. Kizza Besigye mu bukunze kiyinza n'okutwetaagisa okulonkinga oluyimba olwa free gundi nina jjajja wange mu kyalo bamuyita Adija Nakayiza jjajja wange mu kyalo ayitibwa Adija Nakayiza wewe wabanga waafudde ewaka nga abazza okuziika ateerako omuku omu munnange nabadde wano negulira akola bwati negundi n'akola oyo n'agenda omulala bwajja Mama Jamida nga kitalo munnange nabadde wano obudde obw'ekiro nogayi jjajja singa alikoodingiddemu ddala ekyo ne kiggwa kubanga luli lwali lufuuse luyimba olw'okunyumiza mu momenti z'omugenzi ezasembyeyo nga tannafa kakati n'oluyimba lwa free gundi kyekiseera bannayuganda tulukyawe kyekiseera bannayuganda tulukoowe tujjewo ekyo ekizibu kyennyini ekituteeka mu mbeera ey'okubanjanga bannaffe olutatadde ne tutuuka n'okwerumaalumangamu ne tutuuka n'okwerwanyisa ono tatubanjirizaako bulungi mu bupunzi omulimu gwaffe nga bannayuganda kati gwakununula basibe gwakubanja ddembe ly'abali mu kkomera njagala okubategeezako baganda bange ne bannyinaze buli munnayuganda waali olunaku olwaleero musibe buli munnayuganda yeetaaga okusumululwa wakati nga tugamba free political prisoners twongereko akagamba nti Museveni free Uganda kuba ne Uganda yeetaaga okusumululwa bannayuganda bonna beetaaga okusumululwa ke kaseera tulekeraawo okubanja ke kaseera twewe abaganda batuuka n'okukola olugero oliddenga mulimi omulimi olw'okubanga yeebegerako ali anakuteera yeewe ekimumala lwaki ffe batutoolerako ng'ate amaanyi ageewa tugalina lwaki buli lunaku batutoolerako ng'ate amaanyi ageewa tugalina nga yeekolera itongwa ne bwakeera n'ayimirira wano kubanja abasibiddwa olw'ebyobufuzi munda mu ggwanga kiyinza okumwetaagisa okumala essaawa 24 ng'ali mu kulombojja mannya gaabwe ate abo ab'omukisa betumanyiiko kakati mu mbeera eyo lwaki tweyonoonera obudde kubanga anaaba yakatuwa bano n'awamba n'abalala atuwoomu n'awamba abalala 10 n'atuwoomu n'awamba abalala 10 kyekiseera ejjoogo likome era bannayuganda mbategeeza teriiwo agenda kubabanjiza ddembe lyammwe mmwe kennyini muyina okubeera abasaale mu kubanja eddembe lyammwe awo wogambira nti free Dr. Kizza Besigye are you sure gw'oli free ng'omwana we asomera mu UPE naye era still ng'okyasasula awo wogambira nti free political prisoners gwali ebweru oli free nga n'ensawo yo etera okuwakanya n'ebiseera ebisinga kakati ffe tukutira mu nnyimbe ensawo zaffe tezikyatusobozesa kulya
kukuta tulya kubeezaawo bulamu osaba kino ensawo neekugamba nti nedda baaba tojja kukisobola n'oyo ya kiro y'ennyama ensawo neekugamba nti tojja kunsobola oba tojja kugisobola giveeko gw'okakasa oli mu bigere by'okugamba nti free political prisoners kyekyo gwe kye weetaaga mu kaseera kano Munnayuganda buli woli woteera free political prisoners gy'olina okusinga okuutizaako hashtag erina kubeera free Uganda. Free all Ugandans. Kyekiseera tuve mu bino eby'ekisaasasa. Kyekiseera tuve mu by'okukaaba. Amaviivi agaffe gafukamidde gakooye. Kakati essaawa eno galinga agalimu ebyuma. Omulwadde w'ekyuma mu magulu tafukamira era tasitama. Tugenda mumenyekera paka ddi era tugenda muvunnamira paka ddi agenda kutuvuga paka ddi era ekikulu ky'okutuvuga paka ddi si kye kyali badde ensonga naye agenda kutukomyawa agenda kututwala wa nabwe ekityo buli munnayuganda w'oli kakati eno ensonga ekkwatako lwoya lwa mu nnyindo ebiseera ebisinga tubadde nga tubanja bannaffe abava mu National Unity Platform nga neighbor side B ali mu tebinkwatako essaawa eno alaba nga tulina okugatta amaloboozi n'amaanyi okununula Dr. Kizza Besigye mu bufunze luno olutabaalo tewaliiwo agenda kulusobola bwomu naye ekizibu si kyakununula Dr. Kizza Besigye kyakununula Uganda buli munnayuganda addizibwa eddembe lye Chairman Nyanzi yawambiddwa wakati nga tuli mu kubanja Dr. Kizza Besigye kakati ono gwozanye manste y'omutima ng'omulaga nti osaba atakubye ebbege n'akugamba piikinga n'akwata n'omulala oyongereko ku bw'obanja tugenda kubanja paka ddi olwo tugenda kubanja paka ddi era tusuubirwa ddi okusasulwa kubanga Museveni alinga ng'omuntu agenda ku dduuka ne yeewola ebintu bya mutwalo bw'ajja okusasula omutwalo gw'ebintu bye yeewoze ate n'atwala bya mitwalo 3 lwajja okusasula eby'omutwalo gwe yasooka okwewola lwakomawo ate atwala ebintu bya mitwalo 3 aba agatta ku dduuka oba abeera asuula dduuka kakati kyekiseera bannayuganda tulekeraawo mumenyekera tulekeraawo okumenyekanga amagulu buli lunaku oyo si paapa si katonda era si mutume wa katonda mwana wa muntu nga mmoyo abafukamiza oyo abeegayiriza oyo ate abateekako embeera ng'amaze n'okusiba omuntu n'abagamba nti mumumanje munneegayirire mubawe tekigenda kuddamu kusoboka ekyo bannayi bannayuganda bannange kimala kakati free political prisoners erina okubeerako hashtag enkwafu ennyo gye bayita free Uganda. Enough is enough mbunyanzi bamukutte yabadde mu nnyiriri yapaledinza abaana oba yapaledinza abavubuka n'ab'essomero mugende mubawere mbubayambadde ebyambalo ebyefaanaanyirizaako ebyamagye ono Museveni omulaba kyakugaana ky'oba okola bw'omunyonyogeranga n'aseka munyonyogerere ddala kakati ovulo zigenda baweebwa ku bwereere bafuutu soja mwenna bannayuganda mwenna abaagala ovulo zigenda baweebwa ku bwereere wiiki ejja weenaggwerako Uganda yonna egenda kubanga eddugadde reedi teekawo 2 anti watulaze nti ovulo zitya nnyo n'osindika Nalweyiso twadde tetumanyi Nalweyiso azze kwogera ku lwani actually Nalweyiso singa omubuuza oba ozze kwogera ku lwani oba ojjidde mu bigere ekikubanga ensonga z'owaza ggwanga ddamba ne tetutegedde ggwe ekitima ojjidde okwogera kyekyakikubanga amagye galina omwogezi waago oba ebitongole by'ebyokwerinda birina omwogezi naye ne weewuba YouTube ku TV banange ono tumulaba ayagala kuzimba gye ono tumulaba mu kifo ky'okugenda mu kalulu ayagala kuzimba gye gwatuwa ennwana gwatubuulira butya bwe tulina okukulwanyisa oba mmwe okuggyawo gavumenti ya Dr. Apollo Milton Obote ovulo ze zaagijjawo musooke mubuulire ensi mw'okugjawo gavumenti ya Dr. Apollo Milton Obote zaali ovulo ze zaazijjawo then lwaki weesibye ku byambalo by'abantu oyagala bayita bukunya
Gwe yagala bali bwerere yagala batambula ku street nga bali bwerere gwanga lijjule balalu. Ovulo zefaananyirize z'amagye. Of course zine zokwefaananyirize z'amagye nga boge nti zefaananyirize z'amagye kubanga twegwanyiza gavumenti yo. Twagala kwenunula. Twagala kujjako gwe nakyemalira. Yoweri Kaguta Museveni tuli gavumenti in waiting. Tuli gavumenti mu ggwanga. Kakati toyinza kugamba nti gavumenti in waiting teina we identifyingira bantu baayo. Nti omuntu nga His Excellency Bobi Wine aliwo legally. Taina kubeera n'abamutambulirako oba taina kubeera n'abamukuuma. Mu buponze bw'aba atambula yonna gy'atambulidde agenda atyo nagalaale nga taina waayawulira nti bano bakuumi bange bano balabe bange. Yoweri Kaguta Museveni buli ewali abakuŋŋaanye walina okubeerawo ekibagatta. Olaba abakyala babeera mu bibiina byabwe ebya Nigiina, ebibiina byabwe ebya Sako ne bambala obutishaati bwabwe obwakacungwa bonna nga bali uniform. Gwe lwaki otidde uniform eno? Gwe lwaki otidde uniform eno? Gwe gye wakozesa okujjako Dr. Apollo Milton Obote. Otugamba oli Ssaabalwanyi naye Ssaabalwanyi waawa ayinza okutya ovulo ayinza okutya akakoofiira obukoofiira gwe kyogamba Munnayuganda bw'asanga owa Nuupu kuw'amagye tasobola baawula. Ekigendererwa kyammwe musooke mukitubuulire kyekyaki? Kubanga nandirowoozezza nti ekikwatisa ayambadde ebyambalo ebyefaanaanyiriza eby'amagye kwe kubanga aputega abantu ku nguudo n'ababba ne tulaba era amagye ge gabba abantu. Actually, bw'oba oyagala okukwata aboonoona ekyambalo ky'amagye g'eggwanga olina kutambulira mu bannamagye bennyini kubanga ayambala uniform natta omuntu. Ayambala uniform n'agenda n'awamba ettaka ly'omuwejjere in favor of omugagga. Ayambala uniform n'agenda nabba ebintu by'abantu in favor of simanyanga ndi mujaasi sikwatwako. Abasirikale abamwe bennyini amagye gano agaffe nga bwe mwagatuumye ate gazze kubasomesa nkola ya mirimu. Kubanga tewaliiwo bubbi bwe wali owulidde mu ggwanga wadde nga mujja kugezaako okubutandika. Nti Red Block yabadde ku Kyemasaka naye ng'eri mu uniform za red. Baba b'amagye babeera n'emmundu. Bakweka ebikonge ku nguudo ne weewola nti ekibinja ky'ababbi kiteeza abantu nga kirina emmundu. Njagala okwata essimu yo ggwe muntu gwalaba vidiyo eno okubira omuntu omubuuze emmundu weeri mulimu amasasi. Temulaba nti gavumenti ya Museveni mugamba nti terina intelligence naye awo wennyini togenda kuvaawo emmundu ezibba abantu zivaawa. Mbadde ngamba nti emmundu ezibba abantu era ziva mu mmwe bennyini abakuuma ddembe. Kakati oŋŋamba otya nti twambala ekyambalo ekyefaanaanyiriza eky'amagye okuggyako mukuŋŋamba nti oyambala ekyambalo ekyefaanaanyiriza eky'amagye ng'ondaga nti nze ndi wa waggulu nnyo sitaaga kwambala kyambalo kino ekyefaanaanyiriza baffala bano abatamanyi nkola ya mirimu. Bwe muba nga temusobola kukuuma ddembe, bwe muba nga temusobola kukuuma butebenkevu, waakiri mukkirize tubayigirize. National Unity Platform yateekawo essomero ly'obukulembeze n'okuba omujaasi w'eggwanga era obeera mukulembeze. Bano bakulembeze ekyabatamanyi butabe balina kuhandolinga abantu mujje tubasomese. Kulolabyeko omwana wa Nuupu nti bamutadde ku ttaka akuume waliwo omugagga ayagala okubba ettaka ly'omuntu naye apangisiza abaana b'ovulo. Wali owuliddeko nti ayambadde ovulo assa omuntu amukubira amasasi n'amutta oba amutemye ekijambiya n'amutta. Wali owuliddeko nti ayambadde ovulo bateeze abantu ne babasalako ne babaggyako ssente. Oba ono omusirikale eyakuba ow'akamotoka akayongeza amasasi emisana tukwawo mu kibuga. Oye gwe oŋŋamba nti ate yalina okusomesa nze amateeka nze nga yalina okusomesa nze itongwa amateeka. Nalweyisa omukyala n'ovaayo n'okola statement etali ya kizadde wadde nga tewazaala baana waakiri waalibadde n'omutima gw'ekizadde. Ajja battira bwereere, bajja bagira, oluusi batuprovokinga tutte. Kakati gwe gavumenti oba waawo atasobola na kugumira provoking.
Gwe kakasita otuula mu buyinza ekibeera kiddako kubeera ku criticizinga. Kubeera accountable abantu kwebuuza nti owange kino kyali kitya. Lwaki abo bagenda okucriticizinga ng'ate be balina okujjukiza lwa nsonga. Omuvubuka atannafuna muwala amuchallenginga ng'ovubuka nti owange naye genda weefeeko oyinza okwesanga ng'alemaliddeyo. Kakati bino abantu be boogerako nguudo biki bye mwali badde mukolako, bye mwali badde mutereeza. Tani okugamba nti mu provoking government ejja kubattayo yajja kututta. Yo government omugaso gwayo gwakutta bagiwakanya, gwakutta bagiprovokinga, gwakutta bagijjukiza. Era mmwe muli bannaggwano ng'abantu bali criticizinga Katonda mulamba. Nenga mwe mulaba nti emyaka 4 gye mumaze mu buyinza temwetaaga kuwakanyizibwa n'ennyoka akuzaala otuuka okuyoya afiirwe. Agenda aziikeko abaleke mwetaayi nemmwe be tutaakula nammwe emyaka 4 mukye mugamba nti n'omwana bw'ayonka ennyo atuuka ne abooga. Mukye mugaffere tutuuse ku mbeera ebeebooga. Leero newankubadde muwooma amabeere naye emyaka 4 nga tuyonka amabeere ge gamu tubale tutuuse ku mbeera eyeebooga. Kyekikutuusa ku mbeera gwe omukulembeze eyajjawaanibwa, gwe omukulembeze gwe twasimbiranga ebitooke, emanya nti n'abantu bayinza okuteekawo embeera ekuprovokinga oba totta baaki. Kiregeeza toli waffe kubeera mukulembeze kubanga obwongo bwo bulina okubeera waggulu bwabo b'okulembera. Obwongo bwo bulina okubeera waggulu baabo b'okulembera. Nennalweiso sennyonyoyo gwe mulaba talina njogera. Omwana ayogera abalaata ebigambo bya ttaani bye byatta kitaawo, bye byatta abantu ku 18 Novemba. Era oyagala ayogera atya mwene embeera kubanga omuyimbi yagamba nti omuntu bw'akugambanga nti nno twanguwe fuba nnyo okupima sipiidi gy'akozesezza ng'akuyita naawe gy'obeera ogoba. Mwagala omuntu asigale ng'ayogeza kugonjebwa wakati mu bufumbo obutakyalimu kitiibwa. Omukyala tayinza kusigala ng'ayogeza kugonjebwa ku bufumbo bw'emiggo, ku bufumbo omutali kadde mpya, ku bufumbo omutasibwa nviiri, ku bufumbo bw'okulangirwa, ku bufumbo bw'okukubwa. Tewali muntu yenna asobola kubawa kitiibwa kubanga mwafokasinga ku kutiibwa bantu mmwe. Bano abantu tebafokasinga ku kitiibwa, bafokasinga ku kutiibwa. Kyova olaba tebakola bintu byonna bibaweesa kitiibwa, bakola bintu bibaleetera kutiibwa. Bafuuka bakkanga baana bakisolotondya be twatuuka n'okulaga kati abaana mpite Museveni oganye okunaaba mpite ekisodde kikulye. Mulekeraawo okubeera bakkanga baana. Era mulekeraawo okulowooza nti obulamu bw'Abannayuganda butudde ku mmase yammwe. Mulwakuba tuli professional nnyo bannange kyova olaba fere tubatta naye batuprovokinga. Abattibwa ku 18 Novemba olwo mwali muwozesa professionalism. Mwali muwozesa professionalism abattibwa ku 18 Novemba omwaka gwa 2022. Ekisinga okunnuma embeera ng'eno bwegwawo bayita baana ba muffe. Besigye bwe bamukwata bayita ate ba muffe. Era abeeri ne babasiigirayo wano akafaananyi mulaba Abaganda era be balemesa owammwe okuteebwa. Bayita ba muffe ate nga tebabakozesa mu ngeri emu wabula jjinja limu nga likuba ebinyonyi ebiwerako eri nga batwogerera. Mulaba Abaganda, mulaba Nalweyiso. Kakati ne weesanga nga gavumenti y'abano abantu abeekolamu akabondo eby'ekisiru babiwa baffe be babyogera. Tojja kusanga Mugisha ng'ayogera eby'ekisiru. Tojja kusanga ani Lwakoojo ng'ayogera. Nsonyiuka network. Era bojja okusanga mu mboozi ez'ekisiru be bammwe aba Buganda. Bokwegala bafunye nnyo mu gavumenti eno okusinga bannannyiniyo. Bagaggawalidde nnyo mu gavumenti eno okusinga bannannyini era bafiirwa kinene. Omuntu omulala bw'akwatamu bo be bafiirwa so si Museveni yafiirwa.
Chovola abakuula ejjembe ne bajja ne byogere by'ekisiru n'ayogera kino omukazi mukulu alina abaana akalenzi ne kajja ne kayita mu bantu abakulu. Museveni kaali kafaanana kati ankulage Bobi Wine ndagene ka Museveni ko bwe kaali katunula ne muddanga ku bantu ne mubavuma mb'obatunulira balinga amagege tebalina ndabika abavubuka bahuligani waliwo atunula obwo by'okusinga otafiire bwe yatunulanga mu nsiko olaba atunula bw'atyo mu gavumenti naye mu nsiko yatunulanga ati oyo nga Museveni alinga olubuuya nga yenna santi emukunjubusa ebitogi. Bajjajjaffe ne batutta ne baleeta akaguta ne balekawo omwana wa Buganda ne baleeta akaguta bo nga twabeesiga baali bafaanana batya baali balina kaki era lwaki bo balowooza nti be baasembayo okwesigibwa era gavumenti ya Dr. Paul Milton Obote ye yasembayo okuyeekerwa. Yoweri Kaguta Museveni enkyukakyuka tebagizibira ogibuzizza obusizo ne bannayuganda n'obabuza obusizo ofaana n'omuntu akuba kapa naye ng'agisibidde mu nnyumba n'atagirekerawo weetolekera aba agituusizza ku mbeera egamba kakati ekiddiridde kufa naye nfa n'omuntu. Museveni otutuusizza ku mbeera ekutulukirako. Museveni otutuusizza ku mbeera efa naawe. Museveni otutuusizza ku mbeera etakyalina kyakufiirwa. Oli n'akugamba nti mmwe baagala tutabangula eggwanga naye Uganda ejja kubanga Libya mwennina ki? Bw'abaawo ekizimbe ekinaakuba mulimu ekyange. Oba ffe tubeerewo nga tukuuma obuntu bulamu nga tukuuma ate byammwe bye mubbe mu ssente y'omuyiwa omusolo. Oli n'aŋŋamba mbu ensi tebagyonoona naye ng'ensi gy'aŋŋaana okwonoona mwe muli ekizimbe kyeyabba eddagala ly'abalwadde ba Mukenenya. Ekyo ky'aŋŋamba obutoonoona. Jimu Muhwezi. Abazadde baafa, abaana baafa kubanga eddagala lyali bayambye okuzaalibwa nga tebakwatiddwa. Omukulu yazibba Museveni n'agamba IGG gwe tusasula omusaala tobakanga bonaabakanga sente bagenda kugenda bazisige mu nsi endala tobakanga. Kakati ze basize wano oba ebizimbe bye bazimbye wano amakampani ge batadde mu nsi yaffe ne batuteerawo buchiipu leba nosanga akolera 3,000 which is less than $1. Nosanga akolera 3,000 yensi jonti isambu simanyanga mwe temwala bakonse ensi tazimbika ensi tenezimba kubanga n'ebyali ebyayo mwabitwala tibye mutugana okwocha bye mutugana okwonoona ate ekyo ekyokwocha kiyinza obutatuukibwako gwe woba oyinamu ekikyo waayo obuyinza mu mirembe. Teriyayagala kizimbe kyo Uganda nsinga gesobola okuddamu okwaluka era n'egatta bizinensi yayo n'ekula bulungi. Ne twerabira n'ennaku yonna temutuyisizaamu teryajja kwetaaga bizimbe byammwe singa muwaayo obuyinza mu mirembe. Teryajja kwetaaga akeediza mmwe kubanga nkugambye Uganda nsinga gwe ojja nakwesanga nga n'abamu okubizza mu Uganda tusobola okubalirya oba tusobola okubasasula naye mututiisa kwotsa nsi ate mukola byokyesa nsi. Ututiisa oti okwokya ensi ng'ate ggwe okola byokyesa nsi. Omwana omuto bw'omala okumuzaala bw'omukuba ekiddirira ki? Nze bwe nnali omuto nina mamange gwe nnakyagwe sijja nakutakwatukiza bamuyitanga mama Zaituni si mu bubi. Nali mwana nga bwe mba nsobezza nga nkuba naye ng'ataŋŋamba gamire mbi tokubanga omwana n'omulemesa okukaaba bannayuganda. Bannakazadde tokubanga omwana n'omulemesa okukaaba oyinza okumutta. Omusajja atufumita empagi atumalawo. Omusajja atufumita emisumaali atumalawo ate atugamba gamire. Bw'otanneegendereze era bw'onankwata obubi nsobola okukola n'ekisingako wano. Kikyamu ki Museveni kyasobola okutukola ekisinga ky'atannatukola? At least alangirye genocide eri geno. Ensi yonna ekitegeere ntuli mu kuttibwa naye atuttidde mu kimpukumpuku okumala ebbanga. Mu kimugadde kano okufa twamala kuddayo gye twava. Oyo ekyuli waabwe okufa twamala kuddayo gye twava. Kagezi okufa twamala kuddayo gye twava.
Then lwaki tutiisa okuddayo gye twava ng'ate gye twava era ye ggwe yatutuusa mu mbeera eyo olw'okubanga wali weeyagaliza mbu batutiisa okuddayo gye twava. Mwe temumanyi bwe bazimba nsi mulimu ki ekya ssebo nange yali mulwanyi mulimu ki ekikye ne muva mu nsiko basiniya ofiisa ababadde mu nsiko ne mutuuka mu gavumenti ng'ate balina okukubira saluti abadde ba junior ofiisa olw'okubanga mumaze okufuna omunyago gwammwe kakati ku dayiningi ababiito be batuula. Eyo ensi gye mutugamba tugirumirirwe mpe ensonga lwaki nina okulumirirwa Uganda azin nga sina kugirwanirira kukuula jjembe olw'okuba njityo okwokyebwa mulimu ki ekikyo Munnayuganda. Kampala yekka atudde mu Buganda nga temuli kyapa kya Muganda ne muteekateekawo obugologoosi bwammwe simanya Miss Kigundu simanyanga Nabukeera simanyanga Duleke Lubega simanyanga onaani owa Freedom City Sebalamu byabwe. Eyo yensi gyontiisa. Nandirowoozezza nti ensidenti okufiirwa mwe muli kampani ezimanyi ennaku yange nga ne gavumenti yateekawo minimum wage ne teyagala jinta era weeyagala cheap labor olw'okuba egenda neeyoola abayindi ku nguudo n'ebaleeta mbu ba-investor kampani zaabwe. Gwate singa kampani zino tezaali zaabwe nga baagaliza bannansi batuuke n'okuwolanga ba-investor abawa bannansi emirimu basanga buzibu ki buli munnansi asookerwako waakiri afune ng'omutwalo ku mulimu buli lunaku. Kampani etasobola kusasula Munnayuganda mutwalo oba mugumu kitundu teri worth kuraninganga kampani oba kuteekebwa mu lubu lwa kampani akabeera ka konteina oba kaduuka ka ku kyalo. N'osanga mwabapanga eggaali mu Road Master bakolera 3,000. Nawulira mbu waliwo n'abakolera 2,000. Musimanyanga abakolera mu Zirufula abaleega amaliba bakolera 5,000 n'ekyo ekivundu ky'amaliba. Bw'amaliba ye basajja balaba agaawa byonna bizinensi zammwe. Nemmwe ne muteekawo embeera nga Munnayuganda kyasigalidde okukola kuvuga booda ate ne booda ne mugiyingira nga mumaze okumutunza ebibye ne mumugamba jangu tukuwe booda banja abaana atero gimalayo bwe mumuyamba mumuggyako nzije naye abasinga mmwe mubakuba ennyondo. Ekigendererwa kyammwe si kya nti ono alina okubeera nga agenda gaggawalira nnyo ku booda naye mutukendeeza mu nambaazi. Kubanga ono gwe bakubye ennyondo yoyo gwe baatega agula ettaka mbu bajja ate bamuwe booda. Era nammwe abavubuka mbagamba wadde ng'embeera etunyigiriza wadde ng'omusajja atutuusa wazibu naye waakiri ettaka atwale ly'amaanyi tatwogereranga mu kututulitunda. Kubanga ono gwakuleetedde ono azze ng'omuguzi akolera bo nekyogenda ozikolamu ssente kyabwe. Abalema n'otuuka okubagobaganyanga ku nguudo n'olaba omukyala ng'asituddwa akasukiddwa kabangali n'omwana we olw'okuba abaddayo kyakasooli anoonyesa omwana we ekyokulya. Eyo Uganda gy'oŋŋamba, eyo Uganda gy'oli mu kunnyumizaako mu bannange temwonoona nsi erimu ki ekyaffe. Uganda eyo Munnayuganda gye bakugaana okutulikirako erimu ki ekikyo. Mu bupunze batutulugunya kyokka ne bwe tunyiiga tebatuganya kwonoona byabwe batugamba byaffe ffenna ku ddiiru ki. Paka nga Bannayuganda mwesumuludde ku njegere mwekka. Paka nga Bannayuganda mwejje mu busibe mwekka kubanga enjegere ezibaliko tezibali ku magulu na mikono zibali kulo zibali ku butiitiizi kubanga ye yasooka n'abalagirawo mbu ye Bbingwa talumbwako. Ate yali yenkanawa Daniel Daudi yakuba Goliath yali yenkanawa yali munene kyenkanawa. Nabwe ekito Bannayuganda mwenna eno embeera y'okuwamba bamba abantu embeera y'okubanga tukyabanja ono ate n'okwata oli tukuzannye mansite y'omutima nti mukulu tusaba. Omukulu n'atuzannya omunaana n'atubuuka ate n'atwongererako n'ebbegi nti tukyapiikinga. Ekyo tekigenda kusoboka. Bw'oba olemereddwa okutuwa ke kaseera twewe. Baganda baffe be tubanja nabo Dr. Kizza Besigye omununuzi waffe omu ku bakomredi baffe bamukutte oba mmwe mufiirwa lwe tulina ozziika ffe tufiirwa temulina zziika ate nga byammwe byampaka jonziikireko mangu jonziikireko mangu.
ne comrade Nyanzi bamukutte nga mula munna Uganda wante wali munna Uganda asukulumye kakati essaawa eno tulina kusooka kukkiriza nti ffenna banna Uganda twenkanankana engeri yokka gye tusobola okugobamu omulabe kwe kwejjamu bukatonda bw'omukomera nze nasinga okubeera opposition leader nze nasinga opposition leader alisingayo yaligoba Museveni seyagezaako kubanga n'okugezaako kuttisa yana ababifiiridde mbafiiramu kakati opposition leader omutuufu yoyo agenda okujjawo Museveni otherwise mu kaseera kano ffenna tuli mu kkayanira obuwanguzi bwa Taita ate Taita ezitatufuula ba kitalo okwekkusa nga tetunnatuuka okkaayana nga tukyali mu kuyigga kakati kyekiseera obwanga fokasi yaffe ffenna tujolekeze kuyigga ebyenga bana binajja nga tumaze okutta kubanga tutuuse okwenyigira mu nsiko namwe abalowooza nti bakoze nnyo era abalowooza nti bwe tutuuka be balina okufuga kakati buli omu abeere waali ng'akimanyi tewali agenda kufuga bannayuganda bagenda kwefuga tulwana bannayuganda beefuge oyo alwana ng'akyali ku opposition kirageeza ate yekigendererwa ti kyakufuga bufuzi so si kya bannayuganda kwefuga ffe twagala omukulembeze anaakulembera naye ng'alese bannayuganda beefuge era ajjeyo amakulu g'ekigambo nti leero olunaku lw'ameefuga ddala kituufu nga twefuga leero olunaku lw'ameenunula nga ddala kituufu twenunula ne baminisita be babbeeza Global Fund ne bazimba ebizimbe gali kwoleka ate nja ne batugamba temwonoona nsi mumumanyi Libya Gaddafi okuva lwe yagenda bwe yayonoona ensi yes yagwira ensi buli lwepuula omuzinyo omulungi wekka n'olwa mu ddiiro otuuka n'otama abantu gwe bw'oba okakasa nti ozimbye ensi teekateeka peaceful transition of power nga Nyerere is a godfather tolaba nga bagamba nti Arap Moi yali dikiteeta wano naye anti list yabakolera ekintu ekisinga ekyokuba eky'omuzinzi transition of power nga tannagwira nsi Nyerere yaviira ensi nga tannagigwira toyinawo mpanira bulungi bwa Gaddafi ojja nti mu Libya yali yazaalibwayo bw'omu gwe kyogamba yali ategeera mu Libya yekka era omuzungu gw'ogamba nti yatta the Lion of Africa talina kyayagaliza Africa n'omupiriko the Lion of Africa yali talina kyayagaliza Africa kuba yamanya engeri gye yafunamu obuyinza ng'abujja ku kojjaawe gwe yatta ye kye kyamulowoozesa nti bw'atakola transition of power ng'ate yaziyiza abantu okunoonya eddembe lyabwe mu nkola ey'amateeka waliwo basuubira kukola ki naawe olina okwewaza abaana bo abalabe b'okubatuukirira okubakozesa bakulwanyise gwe abaana bootawa mmere lwaki omulabe taabawe ssente ne bajja ne bakusuulira obubuga obulimu eddogo suwaani y'emmere emu omwana asobola okuleetera nnyina akabugo kubanga nnyina awadde omulabe omwagaanya ogukolagana n'abaana be n'oyo Kagame kabeera oyo Kagame ebyo muwana mbw azimbye Rwanda musimanya akulaakulanyiza Rwanda agenda kugigwira ate Rwanda egenda kuba mbi n'okusinga ensi yonna endala kubanga ebbi ensi nnyingi nga batwala eyo abakulu bateekateeka retirement yaabwe bwe babba ssente bwe bazimba ebizimbe mbu bazimba nsi nga n'ebyensi byennyini mwabyezza okuva ku rediyo y'eggwanga oba TV y'eggwanga tekale TV y'eggwanga n'owulira nti baaliguza Kahanga simanyanga Margaret Muhanga mwannyina wa Kayanja Muhanga ne bifuuka ebyobwannannyini ebyali ebya gavumenti ebibaŋŋaana ne bantiisa mbu eggwanga ligenda kudda emabega wakiridde emabega tulizimbe bupya kubanga ennyumba okugenda mu maaso naye ng'erimu ebbango wakati awo era ebeera ejja kugwa kakati ne bwe tunaaderekereza gavumenti ya Museveni tutya era ejja kugwa akaseera ke tutya okutuukamu nga Museveni avuddewo musimanya wagenda kubeerawo entalo kagenda kutuuka kakati sagala tubeere nga mwana muto gwe baasuubizza okukuba buli budde n'abeera ku bunkenke bakkube lumu kiveewo akaseera ako ke mutya bannayuganda akaseera ako ke mweraliikirira bannayuganda kagenda kutuuka kagenda kubaawo
kubanga njagala tukkiriziganye ffenna oyagala toyagala okujjawo Museveni tekugenda kubeera mannyo kusinika. Sayini zonna ezimusaba obuyinza aziganye. Awanguddwa emirundi mingi aganye. Ekyamutuusa n'okugenda okuwamba Parliament nga etlisti emyaka gigenda mu tutakkuluzaako, then kaakati gw'okyatya kulaba kinga Museveni avaako. Golowooza waliyo transition of power okuva mu gavumenti y'omuntu alinga Museveni ng'egenda kujja mu ngalo za Munnayuganda mu mirembe walyoka abatiise mmwe mugenda kuddayo gye twava eyo gye twava gye mututiisa okudda tuli ludda wa ekyo kye kirina okusinga okubeera ekikulu. Waliwo n'agambye asoose n'abuza ate onaavudde ludda wakati ate alaga amanyine gye ndi mulyaki naawe ozze mu lubu lw'abategeera oyogere wamma Bannayuganda oyo akutiisa okudda gye twava mubuuze tuli ludda wa. Wava mu nnyumba ya ssubi, wava mu gundi, kyokka ontadde mu kazigo, mwonkalakatira emiggo, mwotampeera mmere, naye ng'ate otiisa okuddayo ku lugje wa kitange mu nnyumba ey'essubi. Eyo gy'otutiisa okudda, ani yatuteekayo? Era tuli ludda wa? Mummwe temwalabako ku Pandagaali, temwalabako ku biseera bya dduka ani yabaddusanga? Kubanga gwe bagambe yabaddusanga ate ndaba ku bibye kwe bakyatambuliza ne gavumenti zaabwe nga Museveni kyajja ave mu nnyonyi ya General Idi Amin Dada agitambuliddemu ebisanjayo byonna eby'obukulembeze ebyo tutiisa okudda. Mu baatuteerawo satellite empooma mu mulembe gwali gutannafuuka digital nnyo eyo gyo tutiisa okudda. Otutiisa okudda mu gavumenti okuweerera baamulekwa. Otutiisa okudda gavumenti okugulira baamulekwa ebitabo. Otutiisa okudda mu gavumenti okuteekawo embeera ng'omuntu gwekutte aido temusiba wabula emutwala kumusomesa nnima nnungi oba emirimu gy'emikono kuba ekitegedde talina mirimu naye ndi tusobola okumuteerawo obukugu. Era abayiganga eby'obulimi baavangayo ne bagenda ne baweebwa ebizangirizi bya gavumenti balime bafunemu emmere ey'okulya n'ey'okutunda. Eyo gy'otutiisa okudda. Otutiisa okudda mu bukulembeze bw'omusajja eyadde n'ekisawo kya ssente okuva e Bulaaya nga Uganda eri mu mabanja. Akatuubagiro k'ebyenfuna General Idi Amin yaakagoba Abayindi. Gaddafi n'amukoppayo buddola bwe yamukoppayo. Mukazi we Madina n'amugamba tutwaleko naye amukubye oluyi. Ssente za ggwanga era baazikeeza ku makya kuba baatuuka kiro okuzitwalayo mu banka enkulu ey'eggwanga. Eyo gy'otutiisa okudda. Otutiisa okudda mu bukulembeze obw'omusajja ataatololeetinga nganguzi obulyake obukenuzi. Eyo gy'otutiisa okudda. Otutiisa okudda mu mulembe gwa Dr. Paul Milton Obote gwe baakuba essasi ku mumwa Erugogo naye nga baamuddusa mu ddwaliro ya gavumenti e Mulago. Eyo gy'otutiisa okudda kubanga yali akimanyi nti agulirayo ddala bulungi eddagala. Eyo gy'otutiisa okudda. Golowooza Munnayuganda n'aweebwa omukisa okuterepotingibwa naddayokko mu biseera by'emabega ayinza okusigala mu mulembe gwa Museveni. Era ani ayinza okwegomba okusigala wansi w'obukulembeze bwo olw'okuba otutiisa okudda gye twava. Atutiisa okudda okubanga n'akasimooni kagula sukaali. Atutiisa okuddayo sukaali ono gwe twerimira nga lwo matiri yava waffe buli kimu kiri waffe naye n'abanga ali imported nga ne Dubai gye batalima sukaali wa layisi. Ffe Uganda abalima sukaali n'abeera wa bbeeyi. Enkya omusajja n'ajja n'akola statement kijja kitya okubanga tuleeta furniture okumujja mu ddungu tumuleete wano mu kibira tukivunaanaani era nze. Era obwo obwewusso oyagala muvunaane nze siggwe. Okubanga ensi ze twawola eziri mu malungu kati gye tujja fani kyaffe abalina ebibira era oyagala okivunaane nze. Tayagala nzireyo mu gavumenti ya Amin eyawola Abawarabu. Ayagala nsigale muyiye nga tufiirayo bufiizi tetuli babede ne bwofa. Teyajja muvunaana baba kuba akimanyi ne gavumenti yo tefaako ne bwe walajana
tibanange eno nfa minister wa mayuga ow'ensonga z'ebweru w'eggwanga Okello Oryem yavayo n'aga tetubamanyi agatusigalawo tutya okudda mulembe gwa General Idi Amin oba ogwobote bwekuba kuddayo bwekuba kufa tujja kuddayo kubanga mututiisiza ne gye mwatujja gye tutamanyi gye twabatuma era kye tutamanyi kye mwatuleetera kubanga gye mwatujja tetulina kye twajja nakyo nga twesigulidde nti eno gye tugenda waliyo eggulu kibwetere sitayiro eggulu tulinoonya tulirabako omubiita akyatulabawo eyatusuubiza tukwatanga eggiraasi ennaku zino atumenya bumenya atukwatanga ebitaatika tumujjukire gye nabajja twakutuma oba gwe watujjayo kujja tutulugunya kubanga ali Museveni afaananye yemutaze yeetikka olubuto emyezi 9 ate aba azaala omwana n'amutuulira gwe emanga gye watujjayo kujja kututtira eno oba watuterekanga ensolozo lw'oliba oyagala okukola nga saddaaka ya gavumenti yo nga watutuusanga nsolozo ogenda kututtiranga eno mpola mpola muganda wange kyekiriwo Tata Rahma kuli muganda wange nkutumidde buli tulina kuzimbulula nsi tezimbwangako kubanga terina kyerina bintu byammwe byaba individuals bwekuba kugimenya tujja kugimenya tuddemu tugizimbe bupya ng'eri ku pulaani entuufu dhani okuzimba lumu amafaayo atwambuke bwambuza ali tunaba twakayingira ng'etugwira believe it or not akakaseera ke bakutiisaamu Museveni bw'alivaawo kigenda kubeera kika kajja kutuuka naye kagera kutuuka ddi katuuke tukawone kaveewo abafa baffe abafa tufe abasigalawo abalamu mubeere nga mulaidingira at least ku musaayi gwaffe nti gwanunula ensi gwate balutta maguzi abafa nga bakwekakanya mulengi baganyulwaki abafiira mu lutabaalo lwaleeta ekisiraane kino baganyulwaki ekimala bannayuganda bannange kimala kakati tulina okukkiriza nti wonna waaviirako ekituufu kiri nti wajja kubaawo ekitta bantu kubanga ye system gye yasetinga nti ayagala kugwana ggwanga naye akaseera ako gye tunaamala ebbanga nga tukalinda katuuke agenda kuvaako ddi katuuka abayonoonebwa boonoonebwa ebyabwe abafa baffe tutandike okuzimba eggwanga bupya ze ŋŋamba katuuke kati tukiveemu tuzimbe tunagenda okutuuka biliana nga Uganda eyakaayakana wakati ne mu nsonda ng'emyamyansa bumyamyansa kali mwaga tulinde biliana otumale ddi tumale ddi bannalweiso type temumanyi gye twabajja n'afuuka temumanyi gye twabajja twabatuma wakolayo kinnya ekyamaanyi ekyo ekyatujja ewala eyo temumanyi gye twabajja wakubayo gwe ku ssasi n'emu oba gwe baakubanga amasasi gwe baakubanga amasasi eno Uganda mwe tutaliira na mmere kukkuta nga ba Godfather balina kugenda ku nnyimba okulya emmere okukkuta tebekkusangako noyagala okulya ku mpuuta ensawo neekugamba nti apaana noyagala okugenda osasulire ku baana bo fiizi nabo basomereko mu masomero agalimu we bawugirwa naye nga ensawo ekugamba olina batwala mu ga gavumenti kyokka ne mu ga gavumenti gy'obatwala n'otuukayo ne bagga nti owa siniya fo alina okusomera emitwalo 4 ate nga bateekawo nti bonna basome Uganda gye neenyumirizaamu gye nnina okukuuma ebitulituli bino byonna ne mujja mu bifuula design kyokka ng'empale yeetaaga kutunga ekimala kimala enough is enough bannayuganda tulina okukkiriza nti okugwa kwa Museveni mu mbeera yonna enzimba gye yazimba system ayagala kugwira ggwanga naye tukkirize tuyingira akaseera akavuyo kigwe dhani okweraliikirira buli budde bwe kinaaba ng'eggwanga amaze okuligwira kyekiseera tukwate ku kadaako bulijjo ke tubadde tutya akasajja mukatya kyokka ng'ate ko kasinga kutya mmwe akasajja mmwe musobola okutambula nga muli mwekka ne mutuuka kube kayitako gye muli ne basiba enguudo kakyali ntebe bwe kaba kasuzizaayo bwe kasuzizaayo nga kakyali ku kyesuubo keesuuba
ne kabasiba nga kakyesuuba ne kamala ne kanywa kachai ne kamala ne kanaba ne kamala ne kalyoka kayingire mmotoka oluusi kabeerako ne meeting ezo zekasooka kabatya kyokka ate mmwe ne kabatiisa nti mulina kutyakko ne kalemu okuzimba ekitiibwa ne kazimba ebitiibwa azini okutiibwa nga kali feared naye nga tekali respected kubanga kakibateeka mu nti kabbingwa kannantameggwa gwe kyogamba mu butu teyali bbingwa teyali nantameggwa yavaako oba akyaliko Bashiri teyaliko bbingwa teyaliko nantameggwa yavaako oba akyaliko Hosni Mubaraka Beni Ali Yahya Jammeh tebavaako maanyi g'abantu ge gaabatwala abo era nabo baali balowooza nti yensi bwennaavaawo Uganda mwe lemukimanyi bwennaavaawo mulikomba endagala kati Museveni ngwe emyaka gyo kikyantiisa bwennaavaawo gwe atambula agenyezza ataswana kusala lugogo ataswana kusala nanansi nga nawo neeralikiriza mbu bwennaavaawo naakombere gw'omukadde nze neeguye enjuba egenda okugwa ndeka ate eyenkye egenda okujja n'akasana akapya ndeke eyenkye tegenda okujja n'akasana akapya neesibe ku njuba etakyalimu vitamin ng'obudde bwayo buweddeyo ewengedde yo weeyikaguta Museveni tewaliwo omuntu ayinza kweguya generation yo ntunaabeera wanga Museveni taliwo kubanga n'obutonde bwo bwennyini tebukyakusobozesa kubeera ku nsi kyokka ate kyannaku nnyo nti akakasajja ke mwagala mbu kafuge paka we kalifa olw'okuba mutya okufa ne kamala kafiira mu ntebe eyo mmwe akakasajja ne mukaleka kafiire mu ntebe yammwe mu buyinza bwammwe mmwe akasajjako ne mukaleka kafiire mu buyinza bwammwe nga tekategese peaceful transition of power ojja kuwulira Uganda bwefuuka Somalia Tubula Nyerere be ba godfather yali yezimbiddeko ensi n'amanya nti bw'afiira mu buyinza ensiko gy'agenda okuleka ng'asize egenda kwandaala ye Moi wano is the best president, take it from me. He is the godfather of Kenya. Wadenga gundi ya soko fuga Kenyatta fuga emyaka 2 ng'ojje gwange mabege watali semateeka munywevu ng'otambuza kisanja kya mukama nga gwe yali deputy president okumala emyaka 2 ng'abantu obatta abantu obawamba naye wakiri n'osigazaamu akazinga kakulwa Kenya n'ogamba kanteeketeeke peaceful transition of power n'oleka semateeka ng'agamba n'abaluddeko anaafuganga emyaka 10 gyokka ne mwana abamubi mumugumiikirize kale emyaka 10 abaviiri musobola n'okumugjawo oluvannyuma lw'emyaka 5 n'afuuka godfather ensi teyagigwira wakati mu kugiziyiza yagirekera obusizo waakiri wakati mu kugiremesa okussa ebbanga eddene bwe yaggulawo empewo y'ensi ensi yassa naye ggwe n'otabaako ogamba nti gw'osimya amala sigenda kusoggola notabako ogambira nti akyendidde nkiridde ke kaseera neewummulire ke kaseera ntekewo system ng'obuyinza okuva mu mikono gyange tewulina kugenda mu ngeri ate nze gye nnabutwaliramu olaba oyo Museveni yali asobola okuweebwa ekibonerezo mu kulonda kwa 2021 Museveni yali asobola okukuumibwa kubanga birimu ku byali bimusuubiziddwa tewali yali agenda kukwata ku Museveni neye eva bwenavaawo muli kugweja emyaka gyo kikyantiisa mbu bwenavaawo gwe ataswana kunyweza musulo gwe atambula n'ekimotoka kya kazambi atakyaswana kunyweza butayitira gwe ntiisa nti bwenavaawo mulikomba endagala tiisa bano bamukasa abayonka embizzi nyina gwe yazaala mu basajja 6 abo bw'oba otiisa neffe twaweesebwa mu muliro omukambwe tuyina mbeera gy'ogenda kututiisa gy'ogenda kutuyisaamu oba gye tugenda kuyitamu ng'ogenze gy'otatuyisizaamu byonna obitukoze kati otutiisa kutukola ki ekirala abaana singa obakubiriza nnyo ewaka otuuka ekiseera nga tebakyalina kye batya ky'ogenda kubakola kisinga ky'obakoze nga byonna obibakoze Museveni omusaayi ogutukamudde
amazzo gatukamudde otulese tukoze abaana baffe ab'Ekkalamojja ne bakuuka abalwanagana n'ebimuli n'ebinyonyi ku kasooli asuuliddwa ku mmotoka yabanga wa binyonyi Abakalamojja bamulya bakonziba yattaba kitaabwe ne baddukira mu Buganda ne batandika okufuuka bamasiikini abo batiisa kuddawa wootabatadde obatuusa kulaba mbeera kyenzibu gy'otabalaze era kikyogenda okubakola wakati ng'ogenda obanga ovaawo ekisinga okubajjako bataata baabwe ekisinga okubajjako bambazadde baabwe ekisinga okubagoba ku ttaka lyabwe ekisinga okubafuula bakwomuleesa abasabiriza omwana yeebikka bukutiya ne nnyina n'otuuka okuleeta omwana wo ng'omusinga osobola okufuna ekyokulya ku luguudo nga bajja bakutiisatiisa mu Museveni bw'avaawo manyi gy'ogenda okudda ewwa wajja ngenda okudda ekyo oli mu kuntiisatiisa wootannantuusa mbakuutira bannayuganda mbagamba bannayuganda tewaliwo bulabe bwe mugenda kufeesinga nga mujjako Museveni kusinga bw'abatuusizzaako okumala ebbanga eddene mulaba kino kitukuliriza ekyaliwo ku 18 Novemba 2020 bassa abantu bangi mukwana abo batono at least abo yabattira mu kitangaala ensi nesobola okulaba Museveni omutuufu naye yalingatta mu kimugunyu ate n'okuziikaaziika n'akubagiza bw'abaawo abafudde n'agamba nti embizze zasse bameka asse bameka ng'ensi temulaba at least atuttira ensi weemulabira temutya bannayuganda luno lwoya lwa mu nnyindo ebiseera ebisinga mu abasuubuzi mutera okukola statement nze sibeera mu byabufuzi temugasizza nsi kuba abasuubuzi be baayiwangazi gavumenti noonya loolo ya Edward Mugalu lutalo lwaleeta Museveni oyo yali wa Pioneer Mall abasajja abasooka okuvungisa ssente kuba n'ebibanda ebikyusa ssente Semwezi omugagga noonya loolo ye Sebaana omugagga noonya loolo ye Mulwana abagagga noonya loolo yaabwe mu lutalo olwalwanyisa Obote nga Museveni ajja bano abagagga beeno bajjega ntagala bbiri nze siri mu byabufuzi bbe bikulimu kyova olaba ebiseera biri mabegaka bwe mwamutiisatiisa mumugaba nange infirisi temunkangakanga ne muggalawo amaduuka naggulawo China Mall abalaga nti ne stooko ze mulina azirina asobola okuzitunda ku bbeeyi layisi ne mujja aye ne muggulawo kati ekyo ekizibu tebateesa nakyo mukibbe bukubi kiveewo bannabitone ab'emipiira ab'emizannyo ababooda abattakisi ab'obutale abeera enguudo mu kansozi ez'ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo mwe mweranga bo bajje batuule mwe ne mukeeranga okufuluma ennyumba zammwe ne mugenda ne mwera oluusi temulina na bulifulekita nawulira omukyala emmotoka gwe yatomera ng'ayera oluguudo wakati matumbi g'obudde kubanga ayagala bukeere bannaffe bagenda okutuuka bano abatambulira ku nguudo ennungi maama ze tumaze okwera nga wanyirira bulungi naye n'akasaala ak'abantu abo baabakozi abo ne mukalwisangayo ke katono ne mutemako NSSF mubaterekera baana bato mwembwe zitasobola kukuuma nsugga tubakuumisa ennyama niweesa abafuna obutwalo 15 n'obawulira nti bamaze emyezi 6 tebafuna musaala enkyabo n'obatiisa mbu mujja kuddayo gye twavewa mutuzzeeyo mutuwe ekyombo ffe tweddireyo mu gavumenti ya Idi Amin mutuzzeeyo eyo gye mwatujja kubanga mwatubuusa mu seppiki mwatusuula mu kyoto tulikomba endagala nga Museveni agenze tuliira kati ku giraasi kusowaaniza bbumba endagala ze tulikomba tugenda kuzijjawa nga Museveni alinga akasaanya alese alidde ate ebisigaddewo n'atematema tugenda kuzijjawa mu bitooke ebyo yatugamba tusimbemu ebisagazi tugenda okujja endagala ze tugenda okukomba nga Museveni agenze agende tukombe tukutikula toyagala ate gwe okuvaako
twagala tukuddeko omugugu ogukumenya ate owulya toyagala kugutuwa wabula ntagala bbiri n'otiisatiisa mwe temumanyi ggwanga lino gye lyava n'olaba ono akalakalanye ng'ekikoola kyatabayani kulayije azze yenna atambula kati awenyera omanyi omukkuto gwamulemaza yagenda mulamu mu gavumenti yafuuka muwenyeze temumanyi ggwanga lino gye twalijja gwe wavaayo kubeera mulema gwe ggwanga lino gye mwalijja walijjayo kubeera mulema mu gavumenti olabye nno ebiseera sente zonna ze mulina ebiseera n'obudde byakulemesa okuddamu okutambula obulungi aye ng'ojja oyasama gavumenti eno temumanyi gye yajja abantu ejjeeyo okuguluku gavumenti eno temumanyi gye yajja abantu ejjeeyo okuguluku tumbaavu nalweyiso toli wa mubbo tolibeera wa mubbo yeffe batabani bo yeffe bannyoko yeffe abasika b'abakitaabo yeffe abasika b'abajjajjaabo era emizimu gyaffe girisisinkana kuba tugenda kuziikibwa ku bibanja oba ku ttaka lyerimu tebakozesa ensobi okutiisatiisa baganda babakooye buli kintu kirinako ekiseera nalweiso n'omwana akoowa ebbeere nalweiso olaba omuntu akoowa mukazi omu nalweiso olaba omusajja n'omukazi asobola okukoowa omusajja omu nalweiso olaba abaana bakoowa muzadde waabwe ne basaba afiirweko atambuleko waakiri beetaayeeko gwe ki ekikulowoozesa nti ffe gavumenti y'omuntu gwe tutaakula naye gwe tulabye obukulu ng'amannyo tetuuse tusinye pummula nkomeka naye wakati nga nsanda gemboozi eno zijjukiza nalweiso zijjukiza Museveni zijjukiza abatutulugunya buli kintu oba buli mukeeka ogulukibwa gulina okukomekebwa era gulina okusandagibwa ekibbo kyammwe eky'obuyinza mu kikomeke n'omukeeka gwammwe ogw'obuyinza mu gusandagge n'alima obulungi annyuka n'azina obulungi avaawo gwe Museveni teweefuula Yesu mubalinzi yanvuddewo ne bamanyi oguliwa ne bamanyi omugaso gwange nze sirina kyesikoledde Uganda naye bwe ndivaawo nange balinjula tujule amajinni oli jinni ffe tujule jinni bannayuganda tutuuke ku mbeera ejula ejinni ffe ffenna tujule jinni ejinni erinywa abaana bammwe ate muleese omusawo muganda mulijja oli baga wendiva wano temumanyi maka gano bizibu bigenda gagwamu bannange ngambadde nga kuuma nga wali tulina ekijja kyawaswa gamunywedde aye tuleese omusawo bagakwata wendiva wano bannange mmwe temumanyi ngeri gye bagenda baleetera mu ddala nga ejinni eryatuttidde kati jinni gwe genda tufe jinni gwe genda tufe ekimala kimala ke kaseera temugenda tukubiranga ngoma tusine era temugenda kutuwanga direction ya kutambula era temugenda nga kutusalirawo bya kwambala kyekiseera gwe wenna munnayuganda gwe wenna akooye Museveni gwe wenna akuliranga ekimala kimala Museveni takujjaako eddembe ery'okwambala n'ery'okutambula agenda tutuuka ali kujjeko n'ery'okussa yateryokussa terojibajjako naye n'eryokugenda mu kayu ogenda kutuuka ekiseera ng'omusaba lukusa wuuyo anaatera bateerawo musimanye etteeka nga tebabaziika ku bika byammwe mubabaziika mulimbo muzimbo za gavumenti kubanga ettaka balabanga muli lyannyo ettaka lyabwe babahima bamaze okusamarizinga dynasty tebazinzeeko bakooye fe abaganda okuziikibwa ku ttaka lyabwe era bagenda tuteerawo ekifo ekyokutuziikamu nga yerimbo muli bikoowaddi dembe ly'okwambala kyambalo kyonna bali kujjeko mbu kyefaanaanyiriza ekyamagye naye nga magye ekige bagamba kivumo na buvumo ali nalweiso n'ekyo kyennyini kye wayogedde mu Uganda empya kikkubya kikusibya okuddira amagye gaffe ag'empisa n'ogamba mwate gambala ebyambalo ebyefaanaanyiriza ebyagammwe mmwe mwefaanaanyirizibwa tumbaavu mwefaanaanyirizibwa ovulo tugenda zibagabira tugenda zibatuusaako operation
paint Uganda red kale tulaye Museveni kale akwate Uganda yonna waakiri obuzibu obuliwo Uganda erimu abantu obukadde bungi kakati bwe balaba abantu bibiri nga bambadde ovulo bannange kati njagala buli munna Uganda woli oyambala ovulo tugenda tongoza olunaku lugeo bagamba lwe bayita ovulodde abantu b'omu northern Uganda abantu b'omu eastern Uganda abantu b'omu western Uganda ovulo zigenda batuukako njagala Uganda yonna tugipainting red nga red takoma kungulu wokka naye nga red akkirira ddala ne mu byalo ovulo ezo zigenda tuuka ne mu byalo kakati zingire n'amayumba g'abantu ne mu nsokolo buli omu awandiike saizi ye egenda kutuuka ko ndayira nga Katonda ye mubeezi tugenda kugaba ovulo mu Buganda Mambuka Maserengeta ebukiikaddyo ne bukiikakkono buli wamu tugenda teekawo ovulo kale tulabe Museveni aba Uganda nnoso giteeka mu kkomera ali kuba customer abamanyiro oli munaku wa joina kati fe tukulabirira fe tukuliisa naye ate oyagala okutuwa amateeka oyagala okututegeerera era se oyagala okutulaga mu kino Museveni takyagala abeeko nga takyagala nga wamugasa ekibanga niya kyekindagala ekitagala ne byekyagala ekirwadde ejjembe namutta nambagali erimbulya byeryagala bitagala maka gange naye Museveni bino tabyagala bw'aba yeerabirira alina obutabyagala naye ng'akyatudde mu office mwe tumulabirira tagenda kutuvuga mafaaya tuleme muga kino tetukyagala tekijja kukola ki kusoboka Museveni ne gavumenti yo enjuba yammwe egudde akaseera kammwe katuuse mwanuleko bye mwalima enkuba namutikwa ejjeesange nga byanule lwa nsonga lero njogera ebigambo bino nti ngenda kupaintinga Uganda red nga njogerera mu ovulo bana atayazi ezenkyukakyuka ne n'omusayi nja gikupaintinga kinaabanga kyekyetaagisizza kakati okwenunula kubanga atulaga ntulina kutambulira mu mateeka kyokka nga ate naye atunyigiririzaayo ayagala tubeere waddembe nga ye si waddembe ayagala tumuyite taata nga tagula nva ayagala tumuyite taata nga taweerera baana wabula ayagala tumuyite taata olw'okuba yazaala mumpe ekitiibwa olw'okuba nze ntudde maama kyamaani yakutte omwana ku kyala aweebwa ekitiibwa bw'oba tosobola kumuwa kitiibwa nga mukulembeze wakiri kimuwe ng'omusajja omukulu ku kyawe yasiiba awemula eyaleepinga mwannyinaffe ono Mangadalena Alexandria oyo gwe manje ekitiibwa eyaleepinga omukazi eyasiyaga omwana baana bannuku bameka be basiyaze alepinga abakazi asiyaga abaana gwe mwagala mpe ekitiibwa mumuyite muzeeyi tumbaavu nnaku za bitiibwa waffe nga sirinaayo atalina nganda yakombooza era mmwe Abaganda mwakombooza akayiringu nga ewaabe bakayita kaguta akalambo nga mmwe abatalina nganda nga balutaakome kayira baaliyo mu nsiko nga bankwanga baaliyo mu nsiko baserwanga lwanga baaliyo mu nsiko mukombooza akaguta kitaawe waako ke yatuuma erinnya step father waako nti kalambo akaguta e Buganda kategeeza ki kati musembeza muti akaguta kabafuukidde akaguta kyekiseera mujjewo ekizibu kye mwaleetera bannayuganda bonna ab'ekkalamujja babonaabona lwammwe Baganda ne batteeka sese babatta lwammwe Baganda abasoga abalima ebikajjo okubasasulamu ne babagamba nti mutegeerera kwana babonaabona lwammwe Muganda ab'engulu ono Koni be yasalanga emimwa Koni Museveni be yasalanga emimwa babonaabona lwammwe Baganda mulemezzaako ekizibu mubeerawo mu kwegulumiza ati tusinga obugezi fe Kabila esinga obunene fe tusinga obugezi ne mubeerawo mu kwegulumiza mu bya nothing atalina kyalya nga yeegulumiza ze nina ettaka eddene ly'otalimirako gwalina ettaka eddene ly'otalimirako kyokka ate abaagala okugjawo ebizibu era eva ne beekiikibwa nga mmwe muli bakolimire bwe bakwata ne babakunga mmwe Abaganda mwekalakaase bate
gwe bakutte lwaki ewaabwe tebatandikira eyo nyini mufu lwaki yetatandikirawo okukwata awawe olina jja ekiwandiike mbalala mu kkooti yabadde ayagala nakisekeramu n'akireeta okisomera mu 7 okijja embalala ate okisoma mu Luganda ku ddiiru ki abaana baffe ne mubalemesanga okulwaniriranga ku baabwe balwanirirenga abammwe twerenga ennyumba lubeerera mujje nga mutuule nedda abeerukungiri musooke abeerukungiri musooke naffe tunaalabira kummwe tutandike eno gwake mwemusooke abantu nga tuli bamusibira omukulu abataddewo dda minzaani okulaba abamwagala n'abatamwagala sobola okwekalakaasa n'okuyeekera gavumenti ye n'abatasobola kwekalakaasa naye okungiri tebanneenunula nabo beetaaga struggle terina kwetooloolera nnyo wano atuukiranga mu nsingo z'abaana baffe ate ku majjula bwe mutuuka ne mutujoonyesa oli n'akulaga nti tutakome Kayiira tayagala Buganda era talina kyajagaliza naye ne Museveni gy'abakomezza mulabyeyo yayo Muganda Bobi Wine talina kyasobola kukola era annaye tudde mubeeri seera ebisinga buli omuntu kyokola oli presentinga ggwanga lyo buyinza bulina okukyukirakyukirangako mu region ne bugendako ebusoga ne bugendako ewuwa ne butambula nga bwe mwali mwagala okutambuza paalamenti y'eggwanga mutambuze buyinza gwe oba okkiriza nti paalamenti y'eggwanga bwebeegerera neeteesezaako eggulu kirina kyekyongerako ku ggwanga gwe kyekikulosa nti bwe obuyinza tebulina kutambula gwe kyogamba oweri atuyisizza obubi n'afugayo emyaka mingi tafuze n'ejjazeeko kuko ne mukabira endala ne bwali bamusoga ne bwali bawengulu ne bwali bawaawa ne bwali bawaawa kale mwakiri buli kabira ejje ekwatemu ezimbeko zyezimbye tubeere mu competition naye omulembe gw'omusoga naye omulembe gw'omunyankole naye omulembe gw'omukakwa naye omulembe gw'omutyoli naye omulembe gw'omutoolo naye omulembe gw'owekaseesa omukonjo naye ne tubeera mu mulembe gumu over 40 years tutunuulidde omulembe gumu ogutatambula gubeera omulembe gumu nga waliwo ebitambula oba nga waliwo ekikyukakyuka naye ne tuyinza kubeera mu mulembe gumu wamufumbo bwe bumu obutalina kye butwongerako nze ngenze naye ng'akakaseera ke mutya mbu Museveni bw'anaavaako mutidde nnyo ekiyinza okuddawo ko tulina okukafeesinga naye kyabuvunaanyizibwa tukafeesinge mangu tuzimbe ensi empya otherwise buli wootyo amazima n'okugakkiriza tennyumba ekyanyi yeetaaga kumenya wadde eridde siminti wange mungi naye yeetaaga okumenya koosi 4 oba 5 tuddemu tuzimbe bupya nga tetunnayonoona ate yo kutuuka kutugwira kakati mmwe buli munaaleka gavumenti ya Museveni mu bukyamu bwayo lwenaagwa era ejja ggwira mmwe kyabuvunaanyizibwa egwire bye yazimba so si mmwe kyabuvunaanyizibwa bagwirwe ebizimbe byabwe bye baba bagwira kyabuvunaanyizibwa bagwirwe emayumba gaabwe ge baba bagwira so si kugwira abantu baffe akaseera ako mmwe mulina okukalwanyisa ke babatiisa kwa by all ways by all means kajja kutuuka ne gye mukoma okukandaalira oyo n'afiira mu ntebe eyo nze ngenze